Kooti eno nsuubira egenda kulaga amazima kubanga abo abagagga bo balowooza nti tebasobola kuvunaanibwa, naye buno obuwanguzi bwe tuliko essaawa zino si bwange nga Kabanda, wabula bw'abasuubuzi bonna okwetoloola eggwanga. Era nkubira abasuubuzi mwenna omulanga nti muveeyo essaawa eno nammwe abantu abo abasajja abagagga n'abakazi baba nga babadde babasumbuyira eyo bagezaako okumenya amaduuka gammwe, bo balowooza nti tebavunaanibwa. Ku mulundi guno twataddewo enkola teri atagenda kufuna bwenkanya mu kkooti. Otunuulira omugagga eyeeyita Nantameggwa n'atagambwako ng'ali wali yenna yenna atuuyana, bamugamba toyina kuvaawo paka nga kkooti ekugambye nti kola ki, genda. Kati kino kibategeeze nti ne bw'okola ssente osigala okyali muntu. Omukazi oyo gw'olaba yagezaako okukola ebintu byonna fayiro ne bazibba ne bakola batya, naye akaseera katuuse kati naye agenda kuddamu ebibuuzo. Nze ndi mugumu kubanga obujulizi bwonna mbulina. Nali mu dduuka eryo buli muntu yenna yenna ng'alaba, ne ssente z'abasuubuzi agenda kuzisasula like it or not. Y'ensonga lwaki yali abbamu ebitabo byonna byonna byabangamu obujulizi ng'agezaako okuculukupanya aleke kufuna bimukwata, naye yeerabira nti nno sisitimu eya gavumenti ate yo yasigala etambula. Kati KCCA documents, income tax receipts, byonna weebiri ngenda kubipulizentinga eri kkooti, kiri ku yo okuditamininga amazima nti gali wano oba wali. Naye nga nze nsuubira nti mu kkooti eno tugenda kufunamu obwenkanya, temubaamu kutya. Essaawa yonna kigenda kwedomola ng'oyo omukazi azzeemu ayingidde mu pulizoni nga bwe yayingirayo. Ebiriwa bo bakimanyi bulungi nti buli kye basaba kyabbibwa, buli kye basaba bakikwata bo batunula bye bayina eri ne bajja ne babinsaba wano. Bo balaba bye bayina bye baatwala aye ne bajja ne babinsaba wano, balowooza nti siina we ngenda kubijja. Naye nja kukola ekituufu, kkooti editamininge ekinaaba ku mmeeza. Kanso agambye nti ne risiti z'obadde oleese ziraga nti ezimu tekuli mannyago, agamu gukolaga kuliko John buli muntu biri mu Luchina. Nze eri eChina gye tusuubula ku Bachina. Toyinza baka kakuwandiika luzungu lwe batamanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kanso agamba receipts zendeese ziriko mannya gange, agamu kuliko mannya gange, walala waliwo mannya g'abantu balala. Bwe tusindika ssente walise eChina tizituukira ku Muchina, eri zituukira ku Munayuganda. Kati ye n'akwata ssente ezo n'azitwala mu dduuka ly'Omuchina, tebayinza kusaako mannya gange, basaako g'oyo. Yes. Erinnya lyange Kabanda aleese obujulizi leero mu kkooti, azze ng'omujulizi atandikibwako ye kennyini ng'eyawaaba omusango ng'ayagala kkooti kugikakasa nti kituufu 1 yali mupangisa mu Nana Center. Obulabo obuli ku basuubuzi bonna gye bagenda terimu mugagga abawandagaano mu Kampala wano tukimanyi. Ekyokubiri, abagagga bano kakodyo teri musuubuzi gwe bawa receipt nti dduuka bwe riti asasudde rent bamuwe receipt, teri. Kye bakolera ekinene nnyo ekikolwa ekyekisa, balina bbulaaka bbuuku yaabwe gye babeera nayo ne bakuwandiikamu n'osayininga n'ogenda. Bo
bagamba nti tabangako mupangisa waabwe ku Nana Center naye beerabidde nti omusajja alinga asasula omusolo gwa KCCA era KCCA ne muwa trading licenses eza 2017, 2018, 2019 ne 2020 aziina. Kati kye baakola kwe kubitimbululayo mu dduuka ne badduka nabyo era ng'omunyazi bwakola. Naye twagezaako ne tufuna certified copies okuva ku KCCA ne baturuvinga nti omusajja ono yasasula licenses okuva 2017 paka okutuuka leero. Ekyo obwannannyini ne buvaayo. Ekyokubiri tubadde tulina okukakasa nti abasuubuzi bano nekya yaabwe babadde balina ekibiina kyabwe mwe beegattira ekya New Generational Traders nga beerondamu abantu 80 basobole okuba nga basevinga akasente kaabwe mitwalo ndowooza 96 buli mwezi. Then bw'obeera sitaaka ku misolo nga tuwola gwe ng'ogyayo ebintu byo ng'otusasula sente zaffe then nga tuwola n'omulala. That is how they did. Naye ku ono baali bazisonderawo ono era omunyazi bwe yajja nazo n'akuuliita nazo. Ekirala ze sente ze zagamba ye yalinamu obukadde bwe 175. Obwo yali agamba nti yali abukuŋŋaanyiriza okumala emyezi 2 bw'atyo bw'awadde obujulizi mu kkooti era nga yeeteeseteese nti eggwanga bwe litaba mu bino China yali evudde mu holiday gy'ebaddemu ng'agenda kuddayo asuubule. Naye era ebyembi agamba nti eyamubba era nazo yazibba. So tubadde tugezaako kuleeta bujulizi obwo mu kkooti. Ekisinga okwaffectinga challenge gye tuli ti documentations zonna yali aziina mu dduuka nga bw'omanyi abasuubuzi bakola ebintu byabwe. Ate mwenna ne we mujjukira nammwe bannamawulire President bwe yali asibawo eggwanga mu March wa 2020 talina gwe yayita nti genda ogyeyo ebintu n'abalina sente zaabwe babeera stranded n'abalina ebintu byabwe mu maduuka babeera stranded nga toddeyo ku maduuka baataddewo ne poliisi toddayo kwegamba buli omu nga bakuumidde waka. So yembeera eyagwa ku mwami Kabanda. Amanya kanso omwami Kabuye Lawrence omwami agezezzaako okusaba kooti omwami Kabega mukulu waffe agezezzaako okusaba kooti nti ono aleete statement aleete passport aleete n'ebirala ebiraga nti yali VAT compliant yali asasula emisolo n'ebirala. So ebyo kooti negamba nti alibireeta nga 14. Well naye mu kumanya kwange passport omunyazi naye yagenda naye kati simanyi oba passport kijje bamutumanga omunyazi yagibba naye ebirala tusobola obifuna bank statements tusobola ozifuna n'ebirala. Kooti eno etuwa obwenkanya era Omukama ajja kutuyamba weewaawo omunyazi bye yatwala abiriwe bw'aba tabiriye kooti emusalira agende kugombolola bamusibire. So byebyo bye tuteese mu kooti olunaku lwaleero tulina abajulizi abawerako etutayinza kwatuukiririza mannya. Manyi Bayibuli egamba nti abaana ba Mukama bwe baali bakuŋŋaanye n'ab'omubi bajjira wamu nabo. So tomanya omubi ayinza okukwata ku bajulizi baffe naye tulina abawerako abaaliwo specifically ng'ekikolwa kino ekyokubba ebintu by'omusajja kibeerawo era n'ebyagenda mu maaso abaabe. Ndamanyi bulungi nnyo asooka
omukyala Nawukera Christine Nalongo abadde landlady wange okumala emyaka okuva 2016 amuviridde ye Mawanda Vincent gwemanyi obulungi yabadde maneja w'ekizimbe ekyo era mutabani we era mutabani wa mukyala Nawukera Christine Nalongo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.